Bwe tusookera mu ssaza Buddu nga bannakibiina kya NRM batandise ku nteekateeka y'okujjuza obukiiko bw'ekibiina. Ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'e Kalungu Hajji Twaha Kiganda Sonko akubiriza banna NRM e Kalungu okuba beegendereza ennyo ku nteekateeka eyo kitaase era kibawonya emivuyo egiyinza okulabikira mu nteekateeka eyo. Kiganda Sonko agambye nti mu kiseera kino alijisita za NRM ez'okubyalo bazituusizza dda mu baregistrar ba NRM kwe kusaba bammemba bajjumbire enteekateeka eyo. Ebikozesebwa byatuuse dda ku kyalo ewa registrar w'ekyalo. Ku mulundi guno buli muntu yenna agenda okwesimbawo ateekwa okuba nga mulonzi, kubanga mu by'obukulembeze tosobola kwesimbawo ate nga tolonda. So olina okuba nga oli mulonzi mu Electoral Commission, ate era olina okuba nga oli munnakibiina wa NRM amanyiddwa ku kitundu atabuusabuusibwa okwewala okuyingizaamu bannakigwanyizi. So tutadde nnyo essira bbalaza y'ekyalo okwekenneenya amannya gano agagenda okujjira mu kusunsulamu nga tetunnatuuka ku lunaku luli olw'okulonda, okukakasiza ddala nti abo abalimu bammemba b'ekibiina kino ekya NRM abatuufu. Disitulikiti y'e Kalungu erina ebyalo 268 ssaako polling station 199. Kyokka okujjuza ebifo mu NRM kujjidde mu kiseera nga NRM e Kalungu eguddemu nabe olwa minisita omubeezi ow'amazzi era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu mu Parliament Aisha Sekindi okulangirira nti tajja kwetaba mu kamyufu ka NRM ku kifo ky'omubaka omukyalo w'e Kalungu wakati mu kulumiriza nti aregista ya NRM ya disitulikiti eyo bagiwagiseemu abalonzi bayita ab'empewo. NRM eyaffe yayisizza kulona ekirango omuntu azze okwesimbawo mu kamyufu bw'awangula taddayo. Bwe nagenza okutunula mu lijesita yaffe ey'e Kalungu nenkola disizoni yange kigenda kujja ku kaati. Nina ensonga zange nga 2-3 munzikirize nzoogere. Adimini waffe yakola omulimu era tugumwebaza oguli very clean. N'aweereza abantu e Kampala abalonzi ba NRM nga bali 60,000+. Register yagenza okudda ngeri y'abaava e Kalungu ne bayita abantu mu Kamooli ne bayingiza abalonzi more than 7 Kalamba. Kati ngende banzibireeyo kyatessedda. Nzija gye muli bakama bange ku independent mpereza abantu nga tulina kyekubiira mu kiseera kino. Ate bwe tugendako mu ssaza Mawogola ng'ebbugumu mu kalulu k'omwaka 2026 lyeyongera buli lukya. Mu disitulikiti y'e Sembabule mu constituency ya Mawogola West abantu 3 beesowoddeyo okusiguukulula minisita akola guno naguli mu minisitule y'ebyobulamu Hajja Kyanifa Kawooya. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito y'abirina. Bano abavuddeyo bonna bannakibiina ekiri mu buyinza ekya NRM nga kuno kuliko munnamateeka era nannyini kampuni ezirambuza n'okutambuza abalambuzi wano n'ebweru Wilberforce beegumisa saako kitunzi era maneja wa ttiimu y'essaza Mawogola Kateregga Uthman Mwana Adamu ko ne mushabe tulyatemba wabula ng'ono ye agambye nti agenda kujja ku lwe era wakukozesa akabonero ka nvuumuulo. Ajati Anifa Kawooya ekitundu kino yakakisengamu nga yava mu kitundu eky'Emawogola South oluvannyuma lw'okulaba ng'ekibiina ekya Nuupu kijeefuze bw'atyo n'awangula Joseph Sekabiito mushabe tulyatemba ono ajjukirwa nnyo olw'okwesimbangawo ne Samu Kuteesa nga ekyali Mawogola eyawamu era ono olumu baamukwata ng'agenda okwewandiisa ebiwandiiko bye ne babibba. Omwami wa Kabaka ow'essaza lino Muteesa John Kankaka Kafunvu azze akyogera lunye abantu obuteetemaatemamu n'obutatwalibwa muyaga gwa byabufuzi wabula balonde oyo gwe balaba asobola ate ng'assa ekitiibwa mu Bwakabaka. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Mu ssaza Kyaggwe minisita omubeezi avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze eggwanga era omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'ebyokwemu Parliament Diana Mutasingwa ayeekokkodde nnyo abazadde naddala abali mu bitundu ebiriraanye ennyanja abatatutte buvunaanyizibwa kusomesa baana newankubadde gavumenti efubye okuzimba amasomero n'okuteekayo ebikozesebwa. Omusasi waffe Dennis Sebwami ali mu Kyaggwe. Minisita Diana Mutasingwa
Okwogera bino yasinzidde mu kuggulawo ebizimbe ebipya n'ebyo ebyaddaabiziddwa ku masomero 3 okwabadde St. Karoli Luka mu ggombolola y'e Sibukunja, Nkompe ne Makota Primary School mu ggombolola y'e Najja mu nteekateeka eyawemmeese obukadde bw'ensimbi obukunukkiriza mu 3. Minisita Mutasingwa yagambye nti gavumenti efubye okuteeka ebizimbe eby'omulembe n'ebikozesebwa ku masomero gaayo agaliraanye ennyanja, nti naye kyennyamiza okulaba nga bw'otuuka ku masomero ago abayizi ba munyoto ng'entabwe eva ku bazadde abeekwasa ensonga ennafu ddala. Tukubiriza abazadde, tukubiriza abasomesa okutambula mu byalo okujayo abaana basome. Obuzibu tufunye nti ebizimbe weebiri n'abasomesa weebali kyokka abazadde tebaleeta abaana ku ssomero. So tukubiriza abazadde okutwala abaana ku masomero. Bwe bate basobodde kikola ffe tugenda kubasiba. Ebiseera ebingi abazadde bano beekwasa nti amasomero gali wala. Mu mbeera eno ye ssentebe wa disitulikiti y'e Buyikwe Kanaabijime yasinziddaawo n'akyomera abakungu mu gavumenti be yagambye nti baalemesa abazadde okubaako ensimbi ze basasula ku masomero okuyamba ku baana baabwe. Essomero lino lirina abasomesa ba gavumenti 5 n'edimansanga bameka, tulina ebibiina bimeka 7. Kitegeeza abasomesa nabo bagamba bagende mu kirasi bonna wabeerawo ekibiina ekisigala nga tekirina ki musomesa. So kati bano aba PTA we bajja n'abamanagement ne bagamba tuweeyo kasente, bana akasente ako kaba ka mugaso. Ye omubaka wa gavumenti atuula e Buyikwe Major David Matovu yagambye nti ekyokusasula ensimbi ku masomero ku nsonga ezitalinda si kibi, nti naye waliwo abakulu b'amasomero abagufuula omuze ogw'okunyonyuutanga abazadde. Eno bonna basome yagirira munaku abasobola bagende mu masomero ga private, tidaganye genda mu masomero ga private n'otuviira. Now singa wabeerawo obwetaavu bwonna mu ssomero, toilet eguddemu mu nkuba mu emergency, tiwali budget, mwagala abazadde basonde, there is no problem. Gondi omukulu w'essomero kwata budget, kwata omuzimbi, budget eveeyo, tulumbe DO ne kawo batuwa olukusa, tumanye sente meka, bazadde bameka, buli mwana meka, nga kya lunaku ekyo nga kiggweeraawo, naye waliwo ne bateekawo olutentezi akakala abaana babagobye, swagala goba baana baffe basome. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS radio ey'obujjajja, nze Ssebwami Dennis e Buyikwe. Mu nsaza Bulemeezi abatuuze ku kyalo Wakayamba mu ggombolola y'Ekikamulo mu disitulikiti y'e Nakaseke bawuniikiridde bwe basanze mutuuze munnaabwe ng'atemuddwa ne muzzukulu w'emyaka 2 n'ekitundu ssaawa zibadde 3 ez'ekiro ekikeesezza leero. Oluvannyuma emirambo ne bagiwalula ne bagibikkira mu mmwanyi. Omusasi waffe ta konsulata Kaltuvire ku ntono. Eyatemuddwa Especioza Nakato atemera mu gy'obukulu 53 ng'ono abadde abeera ne mutabani we abadde asoma siniya ey'okuna wamu ne muzzukulu we ow'emyaka 4 wabula ng'ettemu lino we lyabeereddewo nga mutabani we amutumye kabubbo mu kasenta okubaako byamugulira. Okusinziira ku bakulembeze b'ekitundu okubadde n'omwami wa Ssaabasajja atwala omuluka gwe Wakayamba Hadija Nambogga batulombojjedde ennaku gye balimu oluvannyuma lwa munnaabwe okutemulwa bwe yabadde ku kyoto ng'afumba. Twabadde tetuliwo ku kyalo nga tuva ku mukolo ogwabadde ssemuto ogw'abakyala ne tufuna essimu ng'etugamba nti ekyalo kiguddeko obuzibu. Omukyala gwe bayita Nakato Specioza awamu ne muzzukulu we babatemudde. Ne tujja ne tutuuka ku kyalo nga ddala kyekyo bamusanze ku kyoto ng'afumba, ne bamala okumutta ne bamukulula ne bamuteeka mu mmwanyi ne kazzukulu ke ne bababikkako endagala. Lukanga Livingstone omukuba oluganda lw'abagenzi batubuulidde ebimu ku ebyo ebyabaddewo. Ekigendererwa ky'abantu bano kyabadde kyakumalawo bumazi bulamu kubanga bwe bamaze okumutulugunya ennyo ne bayingira mu nnyumba ne balya n'enkoko gye bayadde afumbye gye yadde agenda okulya ekyeggulo, ne basaasaanya ebintu ebyabadde byonna mu nnyumba ne banoonyamu obusente. Kati mu byonna kirowoozebwa ekigendererwa kyabwe kubanga ne mu kubeerawo kwabwe balabika tebaabadde namasi. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino era bawanjagidde poliisi eyambeko mu kunoonyereza ettemu lino. Obubbi nawo ofuuse obubbi, naye poliisi etuyambe eseerengayoko ku bukuumi okulawulanawulawo ekutyo. Era abantu bonna basuze bajagaladde ekyakoleddwawo poliisi kyeyamani yagikubidde, poliisi nejjirawo amangu ago, kakati bakedde kuleeta mbwa. Ne bankubira essimu nange babadde bazze bano ababbi ababba emisana tukukuma kyanga abantu bagenza okulima. Ekyalo kitabanguse mu ngeri eyo. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Konsulata ono omusaza lya Kabaka eri Bulemeezi.
mu ssaza Busiro omumyuka owookubiri ow'omwami wa Kabaka atwala essaza eryo Vincent Kayongo akubiriza abasajja basoosowaze obuvunaanyizibwa mu maka lwe banaakuza abaana obulungi. Bino Kayongo abyogedde abadde mugenyi mukulu mu musomo ogwateekeddwa minisitule y'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka ng'eno yeetwala abakyala abasajja abaana n'abaliko obulemu gwagendereddwamu okwongera okulambika abasajja ku buvunaanyizibwa bwabwe. Akinoganyiza kino kyekiseera Obuganda buddemu okutuukiza omulimu gw'abakojja ogw'okubuulirira n'okulambika abaana kubanga buli lwe bakula nga tebalambikiddwa bulungi mwe muva abasajja abali awo batyo era bafuukira ensi ekizibu. Ne banabuulirira abaana abawala bokka nga abalenzi tebabuuliriddwa bulungi era obutabanguko mu maka tebujja kuggwaawo. Awo nno wensabira nti ffe abaami tutwale obuvunaanyizibwa tuleme kwejjako obuvunaanyizibwa bwa kulabirira abaana baffe kubanga kati ensonga enkulu ennyo tusinga kufa ku baana bawala. Bamaama balabirira baana bawala be babuulirira, bassenga be babuulirira, ate naawe omusajja bw'otuuka awo ng'ogamba mu muwala gwe bw'onoofuna olubuto ojja kufuna obuzibu. Nsubuga Mutabi Godfrey akulembera abasajja mu ssaza Busiro agambye nti omusomo oguweereddwa abaami mu ssaza eryo gwakuyamba nnyo kendeeza ku butabanguko mu maka. Nina essanyu funa abagenyi abavudde ku minisitule tulambika mu nsonga ezitali zimu mu mbeera zaffe mu maka era neyanzeege olw'ensigo okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu empeereddwa olunaku olwaleero nange gye ngenda okusiga eri abo abatabaddeewo. Hassan Sekajjolo akulira akakiiko k'abasajja minisitule y'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka agambye nti okutwaliramu baakutambuza emisomo gino eri abasajja bonna mu masaza ag'enjawulo mu kaifo okumalawo obutabanguko mu maka. Omusomo guno gugendereddwamu okunyiikiza omulamwa gwe twatambulirako mu ntabamiruka w'abasajja eyasooka omwaka oguwedde. Omulamwa ogwali gugamba nti buvunaanyizibwa bw'omusajja mu kumalawo obutali bwenkanya mu nkulaakulana ya Buganda bwe buli ludda wa. Mu ssaza Buddu nate kkooti enkulu e Masaka egobye omusango gubadde gwawaabwa eyali sipiika w'olukiiko lwa Masaka City Council Tony Sempijja eyaggyibwamu obwesige kaakano abadde ayagala akomezebwe ku kifo kye ekya sipiika agamba nti yagobwa mu bukyamu. Tomusange Kayinja y'abirina. Bakansala b'olukiiko lwa Masaka City Council mu lukiiko olwakubirizibwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'e11 mu mwaka 2023 baakuba akalulu ne bajja obwesige mu Tony Sempijja owa NUP eyali sipiika w'olukiiko luno ne bamusikiza Mawanda Achilesi naye nga wa NUP nga bamuvunaana ensonga eziwerako ye Tony Sempijja kye yagamba nti bakikola mu bukyamu. Ng'ayita mu munnamateeka we Judy Mbabaali owa Mbabaali and Company Advocates, Tony Sempijja yatwala bakansala 10 mu kkooti wamu ne Attorney General ng'agamba nti tebagoberera mateeka mu kumuggyamu obwesige n'okumugoba ku bwa sipiika. Olwaleero omulamuzi wa kkooti e Masaka Lawrence Tweyanze mu nsala ye agambye nti talabamu ggumba mu mpaaba ya Tony Sempijja olw'ekyo bakansala kye baakola mu kumuggyamu obwesige, bw'atyo omusango n'agugoba n'alagira Tony Sempijja aliyirire bakansala be yali atute mu kkooti olw'ebyo bye baafiirizibwa. Wabula ensala y'omulamuzi ono weefulumidde ngo eyawaaba Tony Sempijja yadduka dda mu ggwanga n'agenda ebweru w'eggwanga ku kyeyo kyokka ng'akyalina omusango gwakyawera ennemba nagwo mu kkooti ogwamuwaabirwa bakansala era nga kkooti yamuyisaako dda ekibaluwa ki amulabako amukwate. Oluvannyuma lwa kkooti okugoba omusango gwa Tony Sempijja, omu ku bakansala be yali awaabidde Rosette Nansubugo wa NRM agambye nti bo baali tebaagala Sempijja kubaliyirira wabula babadde baagala amazima gaveeyo ku kugobwa kwe era tebajja kwagala kubaliyirira kasita omusango gugobeddwa. Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate bwe tuddawo katono mu Kyaddondo oluvannyuma lwa lipoota ezize zifulumizibwa ku byobujjanjabi mu disitulikiti y'e Wakiso ng'ezisinga ziraga nti waliwo okwosayosa oba okwebulankanya mu malwaliro, disitulikiti ekisalidde amagezi etaddewo ebyuma bikalimagezi okulondoola abasawo.
Omusasi waffe Salon Masembe y'abirina. Okusinziira ku akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Emmanuel Mukisa, alipoota zise ziraga nti abasawo babadde beebulankanya ku malwaliro nga tebabaayo ekibadde kireeta abalwadde okudaaga. Dr. Mukisa agambye nti kino bamaze dda okusalira amagezi nga bateekawo obuuma obujjanga okukakasa nti omusawo yakoze oba teyakoze. Tulagira amalwaliro gaffe okugula ebyuma ebisobola okulondoola abasawo abo abazze ku mulimu, bino bye tuyita biometric system. So wenjogerera amalwaliro gawerako era nsuubira nti omwaka gw'ebyensimbi guno gunaagenda okuggwerako nga byuma bino biteereddwamu mu malwaliro gonna. Kyuma kino jja n'oteekamu ekinkumu ekiraga nti olwaleero okoze. So kyuma kino kikoleddwa nga kisobola n'okwetegereza feesi y'omukozi oyo abazze. Dr. Mukisa agambye mu mateeka buli musawo wa gavumenti asasulwa omusaala omujjuvu ng'ennaku z'alina okubeera ku ddwaliro okukola azituukiriza. Okusinziira ku Bayibuli yaffe ng'abakozi mu Uganda Public Service Standing Order, tewali mukozi wa gavumenti alina kusasulwa musaala nga tawezezza nnaku 15 ng'abadde akola emirimu gye. So kino tukitadde mu nkola era abasawo abakulira amalwaliro gano buli mwezi batuweereza enkalala okulaba abasawo bano ani akoze ennaku ezitaweze. Dr. Mukisa akakasizza nga bangi ku basawo abaluguddemu ne babonerezebwa olw'okwebulankanya era ne batuuka n'okuyitibwa mu kakiiko akavunaana abakozi ab'emitwe eminene. Bangi ku bo besigenda kumenya wano tubawadde ebbaluwa ezibalabula nti omuze guno bagweddeko oba si ekyo tujja kubakangavvula ekisingawo, era bangi ku bo ng'oggyeko okubawa ebbaluwa zino ezibawooninga balabiseeko mu kakiiko akagoberera enkola y'abakozi mu local governments, the Reward and Sanctions Committee.